tajamula because omusajja taking a responsibility taina laba mwana ewo kiri kitya ewange wange aweereza ate aziweereza mu dola aziweereza mu dola buli ssaawa kati taata oyo owagundi owani nze kankuwa piece of advice eyo yonna gy'oli gezaako okubira omukyala Winnie obeeko ky'otandikawo. That's all you need. Baako ky'otandikawo tositeyongera kusirikana kwefula wakabi because oli kitata kisiru just baako ky'otandikawo fe abakyala kye twagala mukubire omugambe ensonyiwa mbadde nsaba nnyambeko ku kino kankwerezeyoko obanga $100 you know kankwereko 5,000 ebyomukozi byonna bijja kgenda bigenda ajja nakubyera kugamba ne taata omwana wange mumuveeko you know that's all he needs to do kive mu kwesirisa that's all. Musasula mmeko batomanyi nakumanya obitegeera wano nga bafunyemu obutakkaanya n'obuuza manager what's wrong tennaku bwesi teyakola nekino teyakola abanja mmeka tuzimuwe. It's sorted. Yeah. Okay, let's talk about your new project. Kokonyo. Where was it? Do you know what Kokonya King Star shout out to you? Okay. Yeah, he made it happen. Okay. Yeah, actually Loliyimba yali yaluwandika mu kusooka yali sami lyrical. Kati ne simbo yaluwulira n'agamba naye ono Luyimba lwagalako saha. So nezime yaleeta idea eyo. Nakubira saha. Nakubira King taagala byamuyita saha. Nakubira King. Ajanyigamu. Nakubira King. So King we yamukubira namugamba hai chani jo kole. So that's how it happened. Tugende nakauka. Netukola Oluyimba. Lwemulabako kati. Okay. Yeah. Oluyimba lwafumira ntubagamba kino wayambadde mbubi nnyo. King byali ayagala. Oyo musajja muleedzuka. Alabe ku bintu. Byayagala. Byali ayagala. Era byetwayambala. The video is simple by the way. Tell him too much going on. So kyali ayagala something simple. Me, it was my first time working with him. It's a privilege, you know. So I was happy to work with him because he's a great, or even the best. Okay. You know, so. Video kafuluma ng'omutuddeko ne bagamba nti emuyita yamuyina. Namukola bingi. Just tebina fuluma. Oyagala kukola haki yakumeka. Anedda mukyala we mukwano gwange. We bibeera. Nze ate muneesiri bwe ntyo. Bakwano bange sitaba bakira kutaba nkakanya. Si wawukanya. No, like simeesinga na musajja nga adeetinga mukwano gwange. Sisobola. Ate woba omufumbo it's different because nga simanyi. Yeah. Ne woba onjagala nnyo kuganja gamba mukwano gwange. You don't date married men? No, not dating. Auto married men went to come dating. I'm not dating until I'm married. What about again? I'm not dating. I'm waiting for you. I can't tell again. So you don't date married men? I don't. In simple terms. Okay. So you and Saha. With King. Nothing. I worked with him. Nemomanya. Nefuka chaliwe. Ngabola chaliwa David. Like that. That's it. Okyaganya okukola n'abayimbi abalina amannya ennyo abantu ne bagamba nti collabo zo zikola nnyo singles. No, like nga bwe ngambye bwe kyajja. It just happened like that. Like Nesim. Kyajja buzibu n'abayimbi abalina amannya okusinga. Nina obusobozi. Nyimba zaabwe zitambula nnyo singles. Nina obusobozi. Okay. Okukola nabo. Yeah. Kati doctor yaddako. Ani doctor? Kamili. Njagala nnyo abali mu myaka gyange mu bintu mu area zone yange wekyo. Palaso yaggwa Lutala awedde, Kinsaha awedde. Ani bwe tuzaako. Ate yagala mukugambe. Ngenda tunako mu bakyala awo katini. Tosa beesembereza abo. Abakyala. Si bangu naye ero. Omukyala asooka wakola ng'atunulako yeetunulako bw'akutunulako. Winnie asobola. Winnie asobola abakitampa. Asobola. Can give you a song. Yeah, why not? Same body. What do you mean same body? What's wrong? And your mom take her, she can. She can. I don't think she has a problem. Just I think I know kwagala Luyimba. Nakuvibinga na Ronnie Mukola. Yeah, maybe we're going to Mukola naye. Yimchala gonna njagala okukola ko naye because tina that resemblance. Video jaba in middle lava. Mija nyumira. Yeah. Nabalala. Okay. Yeah. Talking about your music. Olowooza ki ekyandiyongeddwamu ki ekibulamu beera nti ofuuka international worldwide?
international promotion. Omuntu bwe yakuba international, olina okubeera international promotion. Yeah. Should we expect a concert this year? Should we? Yeah, we should. Nabagamba bwe ndikola concert e Uganda, omanya kati music mazi. Returning. I'm done. But I'm doing so many other things. I'm done. You can't sing for 10 years. You have to invest in that shining time. Jolina, where you're getting connected, you're from people. So you know okay. Yeah. Obuzibu nani? Ngati mwana mwine ebibiringa buli mwaje ulira. Acha mwali mwagala. Ngaje ulira acha. I'd never met her before, by the way. Then nemu meeting, net meeting again. She's cool. Just abantu babaloza omuntu nganze naye tibasobola kukwatagana. Lwaki? Anti yendowoza yamwe because mbamoloza I know wala noli noli I know wala noli. She's cool. When I'm in nabo mwina ko kabifu like ngabala bibadi. Kabif, akati mzini? I don't think so. Gotasima, chabu tondo butasima. So gamba ibula samsima. Program Ghana wange, no choice. Sina muyimbi gwe nako beef. Okay. Yeah. Talking about the federation, satuna kulaba anywhere. Buzibuki. Sibitegeera. Chicho tategeera. The whole concept sibitegeera ya federation. Yeah. Ati yajja kati nze kankunyonnyola. Kati nnyonnyola. Yajja okuyambako abayimbi funa copyright. Anti oguba mulimu gw'abantu abo abali qualified for it, bali ukibeera nga kiri amplified nga kitandisa okukola, then fenna kiba kitukolera. We don't have to gather fenna tulina kubeera awo fenna copyright. No, of course oba busy. Nagendayoko once naye nga tebalina start time, tebalina end time. Obeera okuva ku makya paka, there is no nti batukoma ssaawa zino. Kati oba olina ebirala byonna okukola, you can't be there every day. Okay. But whatever movement gye baliko eyamba bayimbi bonna. So fenna tulina kubeera awo west. You know? Kubanga kibakola genda de kiyamba ffe. Kigenda tuyamba. Yeah. Natumaliriza. Abantu boogera nnyo ku Shakirah baagala okyuseemu. Muki? Mu ngeri mu outfit so tukyuseemu tudde ku nnono ndowooza. Kano kali okay? Kano kali okay. Kandi kagenda okubeerako mu stage. Kagenda okwambala ku stage. Naawe sha. Kati bajjadi bo banawulira. Bajjadi kabatubudde tulina okwambala si mwe balezi. Mayi balezi mwine empalana kabajjadi kabwogere nti Shakirah akyuseemu atali musajja sirika. Oba oli mukazi sirika. Kwe kizibu kyo nkimanyi. Babe kunyambalayo. Oba oli mukazi ekizibu kyo nkitegeera. Enyamba abagite bagivireko. Abagiveeko oba oli musajja awo tuwulirizeemuko. Weebamanya abayimbi b'e Bulaaya abo. Of course. Because concept zijjanga otunya oluyimba luno lulwo n'essaha ng'ejwado yambaddemu ezo videos bali Bulaaya bakwata video nga bambadde batyo. Kati lwafaananye lwani? Of course, I think most musicians in this world look up to those Western musicians because omutindo gwe baliko, their music travels all over the world. So buli muntu yandiyagadde okukolako nabo, so they look up to them. So yeah, I look up to them a lot. No change of outfits. Akugambye oba mukazi. Ndeka mere extra. No banto. Bireke. Naye waliwo omukolo gwe nagendako nenda omuwala ng'ali so simple. Omugole ng'ali so simple nenga I like simple naye ate nze kugwange nina okuba extra. I can't be that simple. It's too simple, you know. Kati muwala munange oba oliyo nga byenyambala bikuyitirirako. I understand. Bireke bindekere. Abagamba nti oswaza obusiraamu boyinza baabo bakaki nga tumaliriza. Nswaza obusiraamu be baabukola obusiraamu. Be bakola obusiraamu. Nti oli musiraamu ate okunama. Kati teri muntu asinga abantu beebikkirira mitima mikyafu. Kankubuulire. Abo bahajjati baneebikkirira abo. Balina empalana, balina that enziro, bagita nziro. Balina enziro ku mitima, balina emitima ebyeri abantu. Kati osanga hajjati ateebikkirira ate ng'ali very pure. Kati yono. Era bwe mba ngenda muzikiti of course. Bwe mba ngenda wa haji, yes. You know? Naye togenda kugamba nti nyambala ennyo neebikkire bagambe ndi muntu mulungi. Nebasinga n'okubba abasajja babannaabwe.
bebasinga okumma abaana emmere bebasinga okuvuma abantu okugeya abeebikirira abo baveeko akakayo ako no si kabi like bekweka nnyo in that image they hide the true colors in that image as opposed to being real. Be you, you know. Omanyizi data wange ngamba nnyo nti eddiini eva munda. Yes. Data wange hajobed. Yes. Angamba nnyo eddiini eva ku ki? Eva ku mutima. Yes. Choga etamanyi tandaba. Nga yegalira yatya. Yanga eddiini omuntu eva ku mutima. And as time goes on, obudde bujja tuuka ng'olina weebikira nawe kati olina kugamba. You know? Naye kati right now, singa okagiye. Kuba ngenda genda Mecca. Kati wonna agenda Mecca ne nkomawo. Ogenda Mecca? Mbadde nagenda this year naye bangambye Shakira nti bw'ogenda Mecca n'odda olina okukyusaamu ku ki? Poze kanjira ninda kugenda. No timing. Ninga kale kanende kati. Ogenda. Nengo chine ekiroto. Si kiroto mbadde njagala kikola this year. Ebadde ku bucket list yange. Ne bangamba juice recently ne Shaki. Ekimwe ovembe kogenda kyusaamu. Poze kanendeko. What was we do make a nyambala? Next time jagenda. Ninga kanjira nendako. So konyumiremu. Si kunyumiramu bimpe nkyampe emirembe, you know. Yeah. Waliwo blog I don't know who writes music, but as long as you choose right rubbish, it's going to be an upcoming many more years. Ebiyimba yoyi ebyokuwemula byakoma ku mulembe gwa Master Blaster yani ati. Emboko. Tuli mu kwepi kyonyumya mboko. Come on nawe. No waliwo wootuuka mu industry nga tebikyakuluma balayi. Nga tebikyakuluma nomuyadde. Because tosuubira buli omu kwagala by'okola. You don't expect everyone to accept you. Abakwagala bamala. Kati abo sibawulira nabuwulira. Biruma wakatandika. Tonnaba kumanya. But after that, wobeerawo ennyo ati ye bw'aba akulaba kati kiyinza kukuluma nga gwomanyi si ky'oli kikulumira ki ati kamiyoni mulembe mulala eno generation ndala abaana banyumirwa music banjawulo kati tebiyinza kukuluma mpozi nga wakatandika